Olunaku lw'eggulo ekyalo Kabaawo kyaguddemu ekikangabwa oluvannyuma lw'omuwala Harriet Amanyire nga wa myaka 23 kukakkana ku muganzi we n'amusalako ebitundu by'ekyama ekyamuviiriddeko okufa. Tuzzeeyo ewabadde enjega eno gye tusangidde ekitaba ky'omusaayi ekyavudde mu karamagi nga gubembedde wansi. Tukitegeddeko nti omugenzi abadde alina omukazi wabula nga yagenda mu nsi za Buwalabu okukola. Bw'atyo ono yasalawo okufunayo omubeezi nga kigambibwa nti bano babadde bamaze ebbanga lya myezi 7 nga baagalana. Omukyala w'omubululiganya abadde ali bweru eyo naye nga batugamba nti abadde akomawo. Kati ndowooza we yabimugambyemu nti mukyala wange akomawo ono oba tukiyite kuzimba mutima oba n'abuba ndowooza n'agamba kamugyewo tukole ki tumufiirwe ffenna. Harriet Amanyire ow'emyaka 23 abadde akolera ku kibanda kya Zaale mu Ddukula tutuuseewo. Omu ku bakozi banne n'atubuulira nti enneeyisa y'omuwala ono tebadde mbi nga yeewuunya ekyamulobedde okutta munne. Abadde na buzibu bwonna. In fact ne ku olunaku twakola ffenna emisana ye ne tunnyuka nga buli kimu kiri fine nga ngali mu mbeera nnungi. Buli omu n'agenda ewuwe naye nange kyampeddeko nga bankubira nga bangamba sebbaawo. Kato Ssennyonga abadde landiroodi w'omugenzi atubuulidde nti bano ekyabaviiriddeko okulwanagana tebakitegedde nti kubanga baakomawo ewaka nga basanyufu okuva mu bbaala kyokka nga n'ebyaddirira kuwulira nduulu ng'omukazi asaba buyambi. Ntuuka awo ngenda okubayo eriiso nengera omuvubuka ali mu kitaba ky'omusaayi. Kati nze tikyantwalira nnyo lwadduka ate lugenda ku poliisi. Ssennyonga era akukulumidde gavumenti olw'okulemererwa okuwa poliisi emmotoka nti kuba bazze ne pikipiki kwe babadde tebasobola kuddusiza mulwadde mu ddwaliro. Bajja na pikipiki kati bamusibeko pikipiki. Situlina security, tulina nti ffe tebatufaako. Boodi eno yandibadde mu ntalingibwa nnyo. Ne balinga abagamba nti bagyerabira. Bamulirwana boogedde ku mugenzi nga atabadde na buzibu ku muntu yenna. Simanyi na kumanya omusajja abadde talina ttabbu yonna. Omusajja atalina buzibu bigani era tufiiriddwa omuntu ow'amaanyi. Abatuuze era bagamba nti olw'okuba Mutukula ejjuddemu amawanga ag'enjawulo enneeyisa y'abantu eviirako obutabanguko okweyongera. Twetabiseemu amawanga mangi. Abala bajja n'ebikolwa byabwe nga tukola kizi tubimanyi. Kyekizibu ekiri ku booda yaffe. Polisi booda yaffe teyina nti wano woyina okuyitira. So n'olwekyo nti omusango omuntu bw'aba azizza omusango kimwanguyira okukolosinga nga tayise mu mateeka. Kati omukazi woba olaba omusajja nga mukyankalanye moving on kubanga oyo Katonda si gwaba yakutondera owuwa gyali. Ssentebe w'omuluka gwa Kasanvu Stephen Mugalula agamba nti ettamiro ssaako n'abantu okuggwamu eddiini bikoze kinene nnyo okwongera ku butabanguko. Abaana babeere n'eddiini mu maka, abazadde tebakyayagala okubiriza abaana agenda kusaba ku kyaki. Kyekireeterako omwana okukula nga tatya muzadde tatya mukulembeze. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Masaka Kasirye akakasiza okukwatibwa kwa Harriet n'agamba nti bakumuggulako emisango gy'obutemu. Omukyala ono twamuguddeko emisango gy'okutta omuntu ku CRB 115 kasaze 224 kyetwandiise mada. Okumukwata abadde agezaako kusalinkiriza okuddukira e Tanzania. Kati ono omukazi wakubiri okusalako bbo obusajja mu bbanga lya mwezi gumu gwokka nga naye akasembayo okusalako bbo ebitundu bye ebyekyama yasindikibwa mu nkomyo akulunguleyo ebbanga lya myaka 15 mu bitundu eby'e Kamuli. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.